kyembadde njagala omanya kulikayo mukomera naye twavuddeyo nga mpulira bawanda mbu bakyatwetaaga. Sitaani tawummula. Sitaani oba ayagala ki? Sitaani yanyiize nga batuwadde ka poliisi bondi mbu ali eyo akolima ebyalo byonna agamba omwana afuluma atya. Neffe kwetuli. Bantu bangi tebamanya nsibayo bakusiba batya wagenda ddi buli omu abadde yeebuuza mukunja bwe banditegedde ne bikyuka ne batansiba. Simanyi. Kati ekyo kitegeeza tukireke tekyalina kye kijja kukyusa. Kuba kati bwe banaamala otutegeera ensiba yange bajja kuŋŋamba bwe yabadde agenda ku poliisi andaweya yajambadde atya. Okitegeera bajja kwagala buli kimu okolaye. Ishu enkulu Sitaani akyalemezaako akagere. Naffe kwetuli. Okategedde. Batulimbidde emyaka mingi. Tonenya Sitaani kukolima na kutabuka budde buno. Kubanga emirembe gyonna egibaddewo bajjajja batusigira ekifaananyi kya Sitaani nti Sitaani yabeeranga mu ggulu ne Katonda. Naye oba pasita kye yabeerayoko n'abalaba. So nga Sitaani tabeeri. Meseji yange eri nti basitaani tuba nabo wano. Sitaani tabeera wala tubeera naye ku kido. Okategedde. Kati awo akagatto ne katandika okutuuka abantu. Naye ffe tetujja kugaana yenna awulira nga akagatto kamutuuse. Fuuka Sitaani. Tuyiribe. Abantu abamu ne beeraliikira ddala social media walabe ku comment abadde bategeddeko omuntu bakusibye nga bagamba embeera ebadde etya mu kkomera. Tewaliiyo mbeera yeraliikiriza. Nali ntidde nnyo nga mmanyi ngenda sangayo empologoma oba nsangeyo embwa oba nsangeyo emmese naye nasanzeyo bantu. Kati awo ne ŋŋuma. Bw'eba eriyo bantu ate lwaki mba nkankananya nze siri muntu. Musango ogutya ng'omanyi waliwo omusango gwe wakola. Naye nze ne nkuba endongo gwe ne weetuuzamu kagatto. Kati ate nze mbeeraawo nkankane kuba gundi yeefiitingisizamu kagatto ka Sitaani. Ebyo tebisobola kunkanga. Sinnatuuka kankana mangu bwe nti ate. Okategedde. Abamu ne beebuuza obiriddeyo ku bbeero oddayo ddi kwawo oviirayo ku bbeero ku bondi oddayo ddi kwawo ovaayo bakuba ne bagamba buno obudde bunaayitawo ojja kuddayo we reporting. Juli mpozi bangambye nzirayo ddi ku poliisi. Nga 5. Tusooka mu kivulu kya King Saha bisigadde tujja biraba naawe. Tujja kubiraba. Tusooke tumale ekivulu. Kigenda ate kinnatuuka. Anti kijja kisooke kiggwe then tusooke tulabe ne Popi kyekola kibandabyeko. Bane mwagala ate kunkuumira eyo nnyo mwandabyeko saabaddeyo. Sazze sajja ne reporting. Kati mwagala ate kunteerayo makeeyo. Mwagala kunteerayo kazigo. Okitegedde. Tusaa kuŋŋamba njagala bino ebintu nsaba bibe fair. Era poliisi eyo nsooka okwebaza poliisi y'e Kabalagala mwebala ensonga zikwata mu ngeri eri fair. Naye era mwongereemu. Tuli mu kadde ka bya bululu. Tebumenya mateeka. Gavumenti gye mukolera ye yabutegeka. Mu mbeera eyo buli omu alina eddembe nti gwe gundi yimbira sayidi eno kuba gy'oyagadde. Naawe gundi yimbira eno okategedde. Nga we mukwata abayimbira eri naffe abali eno mutukwate okategedde. Eri bw'eba eriyo abalina emisango egy'okutta abantu nga balina bondi bali bweru bakola. Then omwana eyakubye akayimba olw'okuba ali eno wa Kyagulanyi mumuleke. Kayimba kamu Sitaani wuuyo nga mukankana bwe mutyo nammwe. Kyokubiri nja kusaba Muzeeyi Kaguta lekera abaana bano bagabira ebifo by'obwa presidential advisor nga tebabisaana. Kati omwana ali kulwana afa bamulabe nti akola nnyo afuneyo akafo k'obwa presidential advisor kubanga alaba be baabiwa era omutwe gyabwe n'ogugwe bali okitegeera. Kati mu omwana mulaba Sitaani mumulaba alwana nnyo mulowooza mbu afiira ku mukunja kumba ateze kafu. Mbu bukye nga bamulangiridde mbu Lilian naye ye omu ku ba presidential advisor b'omukulu. Yebizibu ebiri eyo. Kati abaana batandise twefunuggulirako. Tajja kwebuuza musango ki wadde ogenza okweripooti ya poliisi y'e Kabalagala? Gwa Lilian. Lilian muntu musango ki gwaga ex girlfriend wange okay. Omusango gwe nasanzeeyo baguyita mbu cyber stalking. Ne mbabuuza gutegeeza ki? Mbu nayimba oluyimba Sitaani wuuyo
mbo nga nyambadde t-shirt y'omuntu omu ne mbabuuza t-shirt ezo abayimbi si be bazitunda abafaani baabwe bazambale nange bagula ka t-shirt ne bakandeeta naga wayi ndi faani wa muntu kati kitegeeza buli yali yambadde ku t-shirt ya dem bamuleete ku Poppy okategedde bwe tosobola kuŋŋamba nti Kenzo oba akubye t-shirt bazitunda oba kamiliyoni nti omuntu agyambadde ngiyimbiddemu nti ate ogenda kusiba abantu kitegeeza t-shirt zijje ku market oba kwata nabali abaazikubisa abazitunda otherwise my song nteekamu akazungu tugenda okuba n'abafaani abali ebungereza ab'e London. Okay, thank you so much. My name is Mukunja Esra, just been from prison, but things so the prison were like I just made a song over that says stand with and somebody come out and say that he fits on that song and he named himself before that song. And then he went to police and they opened a case against us saying that like I call him Satan. Yet the song has nothing to do with that dressing code or the attires that are put on that day. Then so if you just fit yourself in the song that I made, then I have no problem with it. Now I'm speaking like someone who has just been to London or from prison, but yeah, just think everything will get done with time. Because for me, when I make a song, I target very many people. I had a great message to the whole world that Satan is not the one we see in the Bibles, the pastors talk about, but the Satan is at the very people whom we stay with, whom we associate with, whom we chat with. But someone came out and positioned himself that he's the real Satan. So they have nothing to do with such people come out to position themselves where they don't know better Islam. Mutole ajja kwebuuza we batwala Frank Ntambi oluzungu mulukoye TV yamwe teyitawo kale tudde we mwe Frank Ntambi yadda na claiming nti essimu ye bagisigaza ne tukizuula nti abasirikale oluusi balina omuzigo sigaza twandise ebizibiti ebimu tebalina kyo kye basigaza enange essimu bagisigaza layini bazisigaza mbo nabyo bakyazinoonyerezaako kati simanyi oba n'essimu eyimba naye obwo obuvunaanyizibwa bwa Poppy okategedde nabo mbawe ekitiibwa mu kapasite zaabwe tubaleke bwe bali babaagadde baligituwa oluyimba bakkiriza okuddamu ddugwa baluganye Setaani agamba ebimu ku bye nnina okukola nsonyiwe tusaseeyo oluyimba then tukole ne public video twetonde ekisooka oluyimba sikiwuliramu bajjajja tebannakindaga nti tusobola osasibwayo n'ekyokwetonda nakyo bajjajja tebannabakindaga nze ndi willing naye bajjajja tebannaba kukindaga bwe banaakindaga kiyinza osoboka but so far bajjajja bali willing eddeyo mu komera kyo bakikulaga no kati kyenalabye wano by the way ffenna nga bwe tuli wano ne bakopolo bange nammwe abali ku kamera mwenna mulina emisango ekyo kye nazudde ennaku ennya ze maze mu mida just muntu tannayagala kwezingako eri buli muntu alinayo omusango anti n'okuseka obusesi omuntu asobola ogukuggulako nti tubadde tuli awo n'ansekerera walayi ng'obadde oseka bibyo n'okumwenya obumwenyi eri musango balina akawaayiro kaagwo simanyi fayiro namba LC5 section code okategedde kati ffenna buli omu olinako owola bajjajja bakubeereremu abajjajja abo bantu balina ngeri gyoyinza bakonvinsingamu ne babaako engeri gye bakutereezaamu ggwe ng'omuntu siteredde kozi ogambye nti bajjajja be balina okusooka okukola ki then gwe nawe n'ogoberera bajjajja kati Setaani ye agamba bye nnina okukola nsonyiibwe wano tusaseeyo oluyimba Setaani wuuyo ekyokubiri nkole public video nga neetonda bajjajja tebannakindagako nti oluyimba tugenda tusobola olusasaayo n'ekyokwetonda wemba tunulamu bajjajja nsiibye nabo ani alina omugemera jjajja bajjajja lwaki mubakozesa nsobi mu ngeri emu oba endala bajjajja tebakola nsobi bajjajja tebakola nsobi olw'ensonga bw'ona ngamba okwetonda olw'oluyimba n'enkya nja kola olulala leero jjo neezingemu ngambe weetonde kitegeeza ogenda kunkuumira mu bulamu obw'okunneetonzanga ne we sirina musango
when you listen to that song, nze nali manyi setaani teyazaala baana. Mama nali manyi ye teyazaala baana. Basetaani abo tuyita nabo, basetaani tubonga nabo, setaani oyo tuseka naye, basetaani tusula nabo. Omuntu oyo gw'osinga okwesiga ye setaani, oyo yagaba ebyama byo, setaani tabeera wala, tubeera naye ku kido. Wawe nnumbidde omuntu. Oyo omuntu akeemye okuba nti nno yayambala akagaati mu luyimba lwe. Mugambye nti bajjajja tebannaakundaga kwetonda bya biwagambye. Alironga naye akimanya n'okisuubira aliwo benkya. Akimanyi nti sisobola. Ye akimanyi. Just nkugambye abaana abo ensobi eri kuva President Muzeeyi Museveni yateekawo embeera y'okugaba bwa presidential advice obugabira abantu abafaanana ng'omwana oyo. Kati omwana ali ku nneezi nga mwalaga akola nnyo mwe mulowooza mbu ali kutere mbu alina obwenkanya bw'ayagala. Kumbe eri yeekuutira kadingidi nti Muzeeyi tondaba nti nnwana nnyo. Lwaki nange sifuukako presidential advice? Baana baagala bifo. Ekitali kibi. Naye ate kibi okukyagala ng'ate gwe oyagalako. Kati ebbanga lye mbadde mu kkomera abaana abo bafunye hiiti. Kubanga nakibagamba, oyo omwana agenda kubagana ne banne. Nze natoloka ku kitanda. Papa sire kujja kuyambako bakyali bangaabo. Nga ndaba endongo yaabwe egenda kubeetugira bayimbira abantu balinga abakubiddwa enkuba. Ne ngamba kanjije mbawe ennyimba. Era nasookera ku oyo omwana Liri Puzzle. Ni muwo oluyimba mu mutima mulungi. Setaani wuuyo. Nze yo nakola demo nga yalina ogenda mu studio wali ewa baba ateekemu maloboozi ge yagikube bukubi alaba abantu we bafa essanyu. Kati nga sirina koma ku oyo bangi. Abo bonna abo abaana beeyo waggulu bangaaya mayirungi bonna endongo eyagala kubatta. Bano basimifiiki Gaza bikoze bitya. Kati gwe Liri Puzzle buli w'ogamba nti ogenda kukwata mukunja omulemezeemu abeere mu kkomera. Bali bagenda kwekubira kuba bonna balaba nti oli kukwata essuubi lyabwe eryobawa hiiti ate lyo yagala okuteeka mu kkomera. Bagenda lwana bokka na bokka nga nze sibiri namu. Yes, Liri oyo omwana oyo. Kopolo taanu kati basooke bakutunuzeemu omuzindaalo osooke oyiseewo ebibyo. Isoko leke mmale interview deni okategedde. Oba oyagala kwogeramu bakutunuzaamuko n'obakanga okategedde. Thank you. Entalo z'abayimbi beera site. Natumaliza interview babawe bato lwera equation center babawe bamweko omuziki kikivu. Anti kati omwana oyo namatunulamu ne ngamba singa tuba babatolinga alina nnyimba kyezigenda obbatolinga ne Sure Win. Lumba setaani wuuyo. So kyali kinkakatako sokobawe ennyimba. Tugende anti kati ojja kube agenda yimba ennyimba ze zonna kaliya yenze nnyimba oluyimba lumu. Kati okubalansinga ekintu kino ereme ba defilement oba ereme ba mada. Nalina okusooka obawa. Era kyendiko. Let them first get music. Mugenda okwogera ku bbato nga w'omuteeka wali n'enkuba setaani wuuyo. Okategedde. Naye n'ateekamu olulwe. Ebigezo bibadde ki? Nga oluliwa. Ebigezo bibadde ki? Enkudi. Ndowooza muziwulire ennyimba zammwe. Ekisododo. Kati mwagala ate tuve. Olina bwe basuubiza okuloopebwa jjajjaawo. Ate nga waliwo akavidiyo akafulumye nga bali mu kaabira jjinja. Okalabyeko akavidiyo? Waliwo ke bava okundaga wano ng'abaana babagobaganya nga abagobaganya setaani wuuyo. Abaana b'ejjinja abo. Abaana b'ejjinja n'abaana beeyiga ng'abo. Bannange oyo si setaani gwe nabagamba. Kuba nze ndabye engoba gye bagoba setaani wuuyo mayinja twala kiki like lutalo kirwe muteekawo. Naye nga ebintu ebyo by the way ne serious note. Endongo abaana abo ye bagyonoonye. Buli omu entalo z'abayimbi tezitandise leero. Kamiri Bebe Bobby baalina entalo. But element enkulu yali ekulembera microphone. Bano abaana bo ne batandika entalo nti gwe oli muyimbi ogenda sanga bafaani obakube. B'okuba si embuzi. Ojja bakuba leero basanga obaggunde bulungi banoge bagambe leero atuwangudde baddeyo bakuteege.
Okategedde. So singa tusobola okoppa bali entalo bazikola batya ne zibagasa ate nga tezitwala bulamu bw'abantu. Ekintu kijja genda mu maaso. Naye kati okuba tulina bano bayimbi si bayimbi, kati waliwo omuntu gw'otunulira sitaani wuuyo ng'omuntu yali alina kuba mukongozi mu ssabo n'ajja mu by'endongo. Bebo b'osanga bamukuba tyuni emu addukira ku poliisi. Kale toyanza nnyo toyanzidde omukunja taseera. Kati kyekitebe kyaffe naffe we tubeera ne tweyagala mu mirembe gyaffe. Olina abeerere n'ayagala ate atutankuulire eno mu mirembe gyaffe. Nnyo nali nina okujja okukunonako ku airport ate obusajja lwe bwannywa. Kati nange nno yandeka likolera saatuuka era mu kiro ekyo natuse jjo. Kati awo nabadde mmida nga tewali kyemmanyi kigenda mu maaso. Nagomba kulaba nga ab'e Canada obattamu omuntu. Twawomerwa nnyo kyoba omanya. Twawomerwa nnyo nnyo. Abasajja ge baatusaasidde. Era nabadde nga mukomera nga ŋŋamba 21 egenda kutuuka nga ndi munda konsati ya King Saha. Abasajja bagenda kunyumirwako endongo bano mu bintu by'okusaagasa. Naye omutuma ne nga abajjajja balaba. Bajjajja balaba nti tulina okubeera wa nino baawa 21 nange mbeere mujulize ntunule ŋŋambe abazzeemu lugogo ye yagisigaza kati naye nga neyanze nnyo mukadde gano nga ebikuuba bingi notufisizaawo akadde. Osimbasimbamuko mpolampola. Tusimbamuko tusimbira ddala abalabe twagala bamanyire dda nti ate ffe tetulina yadde ekituluma. Okumanyiza nnyo obubiira maaso n'ogikonerawo okufuna amaanyi gaayo. Ogira mukaye musimba kumanyi okusobolako okuyengerera okukakanya ate kugezesa tugezageza tugira ndi sure kati ate 21 egenda okutuuka ate nga n'emisinde efubutuka era ojja kulaba nga n'ekikumi tudduka. Tetugenda beeraawo kulwala King buli kadde tubeeraawo nti bunnoma nnyo nina okubeera nga ate buli lunaku olukya n'olunaku oluddako yadde ebizibu byeyongera naye ate nga nyongera kubeera gumit sitwol era mwe abaabitusookamu simanyi nangeri gye musobodde kiwanirira kati endongo twakatandika oba nga abalingiza naye mbula okudduka nzire ebukubi. Era kati King gwe nina okwebuuzaako kati ati mwe mubaddewo ate mutya emyaka bwe giti. Endongo okusakata busakasi. Okusakata na mputtu kubasakata ndongo na mputtu ate olina kuba nga mufumbi ngaokimanyi bulungi obafumbira tebakkuta olumala okulya baagala ki waba wali olonze ku nkoko enkoko zigirako bwegizimataala enkoko esobola okubojja essaawa 24 nga tewummuza bwejjako ettaala neryokokolaki kubirira paka atakwagala tayinza kwagala era batali kwagala naye Katonda ebijali abaatulaba ne bajjajja baba batulaba amazima nga tutalina kikyamu entono z'abajjajja be zibawe ziri omukuuma ne aloyo obuyinza nga mbadde nze no mulyasaawo nga mbalaki mukubira simuyitako wange makindi nemubongako wano minati nenafiiriddweyo entebe ejjo jjajja wange kati mukadde wange gyakyali ate era genziruka nga famire tukyekumaakuma tukyali wamu naye mbadde nina okuyitako bange olisa akadakiika muno kakuwaayo kaba kakulu nnyo mu mbeera mwobonzi walayi kabaka neyanziza nnyo neyanziza nange mbadde sikisuubira era olwatuida neneeberera wano ebintu byange abaye kale agamba kyogamba gayidde dda oba nga tabulemuko gasabolaki abaye naye kirungi njagadde nnyo ndayo ebisigadde budde bwange bumanyi n'ebyange ebisinema kadde akeereere nga bayibula bano tebandiiko
Mbanja kujja ate. Ngaitu mukowo. Wakati bajjajja ndowooza bano ye balino Lumba Kyagulanyi balumbe. naye sitaani wamulabyeko kabaka gyoyitayo sitaani olinawo omulengera Nabo Muhammad. Nabo Muhammad n'engamba. Amunatebeera naye nga bujja kutereera nasesenye okulaba kabaka Badde nteeka okujja ssebo. ngonzigonzeeko gwe surprise ogunene nnyo sesenye okulaba kabaka Agenda n'olwalamu ate nga nange kanene. Ndi mugongo. Kasiganya. Naye. entebe ya kabaka Omukunja. azinga tula kuwa Sewe ntebe. Adamu.